tuveeyo egisanyusa mukama ono yali afunyeyo omukozi nga munnange njagala obeere n'empisa ate bulungi era njagala ogenda olabirira omuzzukulu wange munnange ye mukozi gwe bafunye. Efirimu egenda maaso tulaba Evil Seduction oba Zaya nate nga bulijjo okuva mu Paludo Movies. Thank you. Have a nice day. Tuka bulungi. Nga bamusindika agenda abe nga akola ki atuukiriza omulimu ogumutwala ng'akwata ensawo ayolekera ya firimu. Kumbe Madina ono omuwala gwamanya labe tabula begayena muntu atunuulira mutunuulire yatunuulira mutunuulire n'amuyonkamu omubiri n'akwata ensawo ono gy'abadde akutte okwolekera okugenda okuba omukozi. Etandise bagiyita Zaya. Kati oli gwe banonyemu olugoye okeera awo ng'olonda lugoye kumba oleese bizibu. Lengera omuwala wajja atuukira ku kikomera kali kasooka ne katunula ne keekaza ne katunula erudda n'erudda kadi nga tekakonkona ku kikomera. Askari aro banizi kuona hiyo banizi kuona wotyo ogenda okwetegereza nga bamugulira kadi yasooka n'atuuka wano ssebo omukyalo ono ne yeetegereza bulungi buli wamu amanyiwo yassa omukozi iraba wayingirawo ng'omukozi. Bannange bano bawasa abaagala okwawula entakera ojja kwawula omuzimu ojja kitegeera. Kati yatuuka ano ng'enziga weeri enziga kyava agifiiringa agiinamu history. Kati ke baamugambye amaze okukola okusaddaka agenda anoonya omusajja gw'ayagala lengera bwajja mu maka g'omuntu eyamulondako mu bbaala omulundi ogumu. Ebintu byensi bizibu bantu mwe mwegendereze efirimu yino egenda mu maaso. Mwana muwala ng'akwata ekkubo ng'ajja ng'akonkona bulungi. Wano jjukira amanyiiwo naye azze mu mbeera eri nnomo azze mu mbeera eri nnomo kati nga takonkona tebamugulira. Feel comfortable. Kani gamugamba wulira nga ali eka. You're welcome to the family of Mr. Chivogo. Kani gamuga atukwaniriza mu maka g'omwami kiva e Bulaaya. Oh, Nadia. Kani gamugamba munnange omwana ensonga enkulu ekuleese ya Nadia. Muwala. Good care of her. Nja mulabirira sofaayo. Honey. Ngamiyita mukwano. It is here. Nkeni omukozi azze. Actually, I need to show you around. Kani gamuga ngenda kugira nkulambuzalambuzayo katono. Ekyamazima osanze tulina gye tulaga naye jangu ngira nkulambuza obe ng'olaba buli kimu kyo naye gwe balambuza buli wamu ng'alinga amanyiiwo nkulu avaayo yeetegeka nga nze maliriza tugende. Mukwano ono ali ku muwala we yakamwenyamwenya agenda agwanagereza kamunguruze yamukuba kiki namukoowa ani ono ngatto antawanya namukoowa nnyo nze gwolaba saagala buli wenzambala ajagira naye oyina engatto nnyingi tukyusana n'obudde bugenze naye ebyo bye saagala. Firimu yino balinga bagenda baleesa nti omukozi alabirira ewaka
omukozi yajja n'envuweeravuweera bannange ze sayizi z'akato zennyini naye bantu bano si bangu ng'ateeka ajjayo omuyaayu gwe ng'aguyingiza ekisenge. Abantu abamu mubaleeta ne bajja n'amajinni, mwe bantu mwe abaleeta abakozi ewaka ajja kuleetera esangigi nga tatandika kugiweweeteraawo, ng'atandika kuweweeta musangigi gwe. Firimu yiino omuntu ono atambula ne pusi n'agissaamu ekitiibwa. Mulimu kibannanga ekitambululo, mulimu ebitambo n'ebitambululo. Ono atambudde na kiki kino wuuyo. Egenda maaso bagiyita zaaya. Oleeta omuntu nolowooza oleese muntu kumba oleese zaaya mu nju. Tugenda maaso ne sinema. Olwo munnange tudda mu maka gano. Omukyalo ono ali maziga akaaba. Ennaku emuluma omukozi yagenda n'omwana we. Njagala olabe. Naye nga jjukira ffe tukimanyi omukozi yatwala omwana ono yali amututemu musaddaaka yasobola ofuna emirembe ku lw'amaanyi ge yafuna nga yali yalemwa okufumbirwa anoonya musajja naye yalina kusaddaaka. Oba baali bamukola ki? Ekyo ekinywa abaana b'abantu. Ono buli lwatunula ku bifaananyi mu ssimu ekyana kyabwe bambi. Ekyana kyali kibalagavu. Omukozi yadduka nakyo. Naye jjukira omukozi gy'ali alina mission endala gy'abala. Kyokka agibala wa mukwano gw'ono. Lwakuba munnange okumanya si kujja buli w'okaseera w'okyetaagira. Omwami kye yakola ng'amugumya byonna munnange twekwase Mukama. Guma ye mwami Muhumuza Shaddad Original Names. Jja tusabe Mukama Katonda atuyambe. Embeera bw'egwawo n'etuzitoowerera ebisigadde tulina bikwasa Mukama ye yekka ayinza otuyamba. Father Almighty, nga ntaata munnange w'obuyinza. Almighty, Munnange Mukama Katonda ye gwaleeta neera munnange gwe watwala. Ne tusaba munnange ossa okusaasirako gye tuli. Omwana ffe oba akyali mulamu omutukuumire. Obudde bugenda. Tugenda maaso ne sinema. Awo nno munnange mu kaseera kano kennyini Everybody home? taata akomawo ewaka My feet. agenda okulayika yadde eka Look what I've brought. ng'amugamba nimbadde nina kyenkuleetedde muwala we. Baleese ekintu. Baleese ekintu. Kati ssebo kano we kalaba ng'ono akomyewo. Amaanyi gamuweddemu. Omanye ekintu kye bali ogobye ewuwo. Ekintu kaakano kaleeta mazzi ga kunywa. Laba firimu. Kati ssebo ne kalyoka kamuwe nsituuseeke. Naye lwaki omumalako emirembe onoonya ki wano? Ate gwe wandekera ki? Atwa ngulugulu. Tomanyi nti ndi musajja mufumbo. And my Yagatikula. Ajja kiraba. out of my life. Mpa mu bulamu bwange. No. I want you out of my life. Viira mangu. What is wrong with Kyaki kuliko? Some small sense in this head. Namu ku magezi amatonotono mu lutwe. no? Sirina No, what kyendaga. you- Singa omanyi gwe kirungi gy'oli. If already. Wandibadde wagenda ddaga si ya bulolo. Yes. Yakubalula olutwe olukulinga eŋŋoma. Trying to lap out her little. Oyagala mukazi w'amanya kaama kaffe akatono. Have a chat with her. Ngenda kuyo omunyogera naye. Tojja kumugamba. A wise word for a woman. Namugamba nkuwa ekigambo ekyamagezi omuli omukazi. You would have left my Wandibadde wanviira dda. sometime back. Ebiseera bingi emabega. Stupid daughter of a jackal. N'amuvuma. Ono yanona musajja. Era kyola ebintu bino banne ebyokwegomba nga toli redde.
weegombagomba omuntu najja afuuka okulemerako n'ava mu buzito bw'omuguwa n'adda mu mpingu. Kaakati munaye nkunyumiza ki? Olwo abaafiirwa omwana oba abaabulwako omwana okunoonya kugenda mu maaso. Kati balina we baatuukira kwe kuyito storage. Yebale kale Mama Nakiryowa. wano mama Nakiryowa But she died. yafa wanje mama Nakiryowa yabafunira omukozi yafa dda. Nono nazirikamu awo tuletera babuyambi yamuwujjanga tawola ye n'ayuza yanga n'amulekera ebizibu bye. Gye yajja omukozi yamufunira omukozi mama Nakiryowa. I love this nose. Kano laba lava eri wano. This baby. Kakano bali bannaye bali mu bizibu omwana waabwe yabula. Kyokka yabuza omwana weewunya ali maka gaabwe. Njagala olabe. You know how much I love you. Oh, I love you too, baby. Thank you. Laba nno. Oh, yeah. So, How are you doing? Bali mu mukwano omuzibu. Good night, mommy. Mami sula bulungi. hey, Madina. Wewe sula bulungi. Good night, daddy. Nkani dadi sula bulungi leka mwenjulira ettutu. N'alaba. Kale bye. Kamutegeeza obiya. Good tonight. Naye n'omuntu gw'olaga ssebe ekyuma nga takiraba. Kati ssebo kwe kwata okuboneka adda mu kisenge. Naye nga obusungu buluma kano bambi. Nga bw'okiwulira. Kati nga tekadda ku ssimu yaako. Ono agenda okuwulira message. Kya. It's the usual clients. Abantu ba clients ba bulijjo. Sometimes Kati kumbe kamuweereza message ssebo. they don't know I have to cry. Kati nga mugane ba client abatamanya ndi buno obudde bwange banaabaamu empisa. Madina. Yeah. Kati nga mugane omuwala oyo simwagala. I always wonder where did you? Naye wajje wamujja. I think she's a good girl. Neze mulanga omuwala atali mubi. Really? But you didn't tell me at the first place. She looks Tamwagala. Kwe naye tewaŋŋambirawo. soft. Naye omuwala nze anfaananire bulala linga eyaffe edda. Atunulanga omufu. I need to talk to her about it. I'm so stiff scared. Kati nga mugamba mutyanga alaba mu mayiti. Sorry, baby. Sorry. Nga mugamba mukwano nedda sorry. Yeah. Kati kumbe kano ssebo kali eno kali mu bizibu. Fire on the mountain. Bano nga beenywera kantu. Oh, this client again. Nga client ono neera. Ssebo kasindika message. Kale eno kasindika zaakumukumu. Kali mu kisenge kyako. Have a sip. Kasula n'omuto. Cheers. As Omukwano gubali bubi kyokka eri waliwo afa. Tebamuliiko. Naye nga sooka olengera embeera eyo. Okubeera mu nnyumba ng'olunaku luwano babbaawo yaleeta omukyala. Nate mu kaseera kano najja ayingira mu makaago ng'omukozi ate nga toyinza kumanya. Kubanga ono kyalowooza ni omukozi gw'alina ewaka yoyo maama we gwe yamusindikira. Naye ng'ekituufu omukozi maama gwe yasindika bambi yalugwamu dda. Omwana gwe balina wano kiri kitambwe kyennyini. Kati bamala ogwekubya kwe kuyitawo. Owulidde. Banoonye we baguumuliza omwenge gwabwe. Kawungeezaako. Nano omusajja mukulu oluvannyuma ayina empapula zagenda mu maaso n'okuba ng'ayitaayitamu. Kati laba eddalu. Kati nga tekamukubira essimu. Ogenda okweregereza ssebo kakubye. Omukyala yeebase. Kirabika akenge kamunoze. Ono n'agifuula bizi. Laba firimu. Nadda mu bibye. N'agiddamu. Nanga kadde kikano. Neera n'agijjaku. Bannange.
kawulira omuliro guli mu lusozi oluyira lukutte ate anaaluzikiza ali eri yeematidde naddamu owaayi mugambe ki naye kansooke nkunyiga olumeseji n'amuweereza olumeseji kasiya omanyi oluyira luyinza okukwata eyandiruzikizaayo nagamba funa ekipipa okumpi awo oddangayo ono omwami akuba misumaali ate gyokka wali awazito akuba emisumaali gyokka emizibu gimuweddeko kati si kwe kufuluma kati kumbe kawulira enzigi nga zeggula ng'ajja kufuna ku mazzi ga kunywa manyi walagi omungi alumya ennyonta kali nako nga kayisaawo enkoggo abaali wano My phone is broken. essimu yange emenyese I need a new one. neetaaga empya Did I break any phone? waliwo essimu yonna eyo gye namenye Can't you buy me a new one? Am I not your woman? togenda kungulira endala siri mukazi wo Crap up. gyokasasirowo The way. kankuli If you continue giving me those excuses, wotandika okumpa excuses endala ezo okwebuzaabuza Can you please? don't dare me. ate togeza nonzanyisa nja mugamba omukazi nja mugamba nti wataali ogenda okulira obujiji omukyala wamanya kabaka weddemu mukazi wamanya kabaka kasiya ate omugaati gw'ekyenkya gwakasuse enkeera amaka gano gazzeemu nnabe munnange nga wayita akaseera mwana muwala alina byagezaako okuyitaayitamu awo mpola kati kumbe banywanyi be baabano bazze oluvannyuma lwakabanga okuyitawo mukyala alabika yagenda atereeratereeramu nga bajja kaki kwe kulengera essimu mwami ngadda ku ssimu adda ku ssimu bizinesi ziringa bizinesi kakati genda okweregereza babadde bazze kukyala oluvannyuma lw'ebbanga eddene omwana aba okubula n'omukozi kati omwami ate afuna essimu kwe kusooka nadduka aleka afunye emergency ono waawulira akonkona Oh my God, Johnny! kandi ati mukwano gwe Oh God, what a surprise! sisa ompadde surprise bannange yaddawo dda yenna anyirira omwana yamwerabira banaazaala omulala Of course. kumbe yamubba waaviirayo yamubba ono bakyali masaali aca agenda okweregereza we yakoma omumanya laba azimu geyena mu nnyumba yayiikanga ndiboota we yakoma omumanya Madina kintu kirala nnyo katonda watu twasibira ku Trinity Medical Center eddwaliro ozanya n'okuzanya ensi erimu ebizibu oba wakava emmanga ne bakuzaayo times 2 abasawo bajja bali okebera balabe kiki mbeera ki tuli ku Uganda ne movie okuva mu Elslaje Films Uganda omu ne Stage House Productions munnange ogenda okweregereza omukazi yawunze bapima tanaddamu kwogera kyeyalabe yawunze
omusawo bapima biwoolo bikubagana kiri kitya nkizi za kitundu boosi ye yanywa amata omukwano guli wano ebintu si byangu ye mwana mulenzi ono muwomboza Shadadi Original Names batanke omukyala le kino kyatuuseeko omuntu abadde nga agenda addamu okuba nga atereera kakati munayi nkunyumizaki tuba tulwalunga gwe baatuma ebizigo uno abireeta yeke Migisha Blight Fiora Original Names mulimu gwe gwakuzigula nsusu yagamba ne muno olusu ajja luzigula naye abajja agenda okwetegereza omwami ali bize eri okubeera bize nno waliwo okuba bize ali bize bulala ono gwe nyabo olingiza gwalengera munda gwe bali bize ate nebweru oyinza otya okulingiza ebitakwatako mulingiza olingiza mu bisenge by'abannamakolero laba tabbu laba firimu namulagako yamulaga amanda genda odda wano sikulabanga ng'okomyewo owuzumya olega embaligo gyozungazunga maama nyabo omulwadde mu ddwaliro bamugyewo naye nga sseba ekimbe kyekigwe kyafuuka ekimbe efirimu egenda mu maaso kaakati no tuba tuli awo nga waliwo omusawo basawo bajjanga omukeberangako tugenda maaso omusawo okujja omukeberako walengera ayagala kuloopa ali muno ali wanayogeranga enkoko erwadde kalusu kakana tuloma ye omusawo gatuloma oba tuloma ajjanja bwampekeki lindako oli mulogo gwe bazanyirako yamulookinga eddoboozi tugenda maaso ne sinema omusawo yajja amukebereko ye mwana muwala Sandra Melissa Original Names naye ng'omwami ye ali mu kweraliikirira okw'ekitalo era tamanyi ki kye bayinza kulekaani bakola okuba ataasa omukyala ayinza okuba stress y'omwana ye musumbu wa bambi munne nga bw'omanyi si kyangu omuntu okuleka ndi aba bulungi ng'omwana we amugenzeeko naye munange mugire kati twongere mumpakire empeke kwegamba n'ekyomuwa eddagala kyakome bapakira mumpakire ye omusawo amaze okukola aze omukeberako okwo ali eno omukyala mukazi wattu kano bwamala ng'omwami alina obuvunanyizibwa bwe okuba abakola kwamu naye mu nsi mubaamu okufiirwa ne bannaye omwana aluma ano bwe tuddire ewa Benard kati mukyala Benard yafuluma ono gwe bayita Anita Kamikazi Original Names. Hello. Hello, good morning. Nkwe mama wasuzo otya nyabo. I'm fine. Ndi bulungi. I've got an emergency. Nga muganda mu emergency. Work shortly and I've left my wife. Mkati nga muganda gye njagala okugenda mu bwangu nnyo ku mulimu naye mukyala mulese mu nju. Badde nsaba mu ojjo nnyambeko munkumireko wenaakomawo. Yes, please. Kani nga mugamba sisibye nawo. Grateful. Yes. Avaawo mangu. Apapa awo. Kakwata ssaawa. Kwate kubo yeyongereyo. Madina. Kati kyava yita Madina. Yugala ono naye yafuna omulimu.
You're coming with me, Ajay. Ngamuga tugende fena. So we can help her out. Because I have to rush to town. Then maybe I'll find you guys later. Okay. Yeah, are you ready or are you coming? No, let me first pick my things. Alright, please hurry. Tugende maaso. Bamuleeta. No, Jennifer is not feeling okay. Kati ng'amugamba Jennifer tawulira bulungi. Okay. Era ky'olina okukola kwe kumulabirira. I want to rush to town. Namu nina okudduka mu tawuni katono. Nina byenna okuleka nimaliriza. Kumbo oyagala kwogera. Trying to mean. Olaba kyentegeeza. Embeera gy'alimu si nnungi. Olina omulabirira. Abadde yeekeka ayagala kukola magambo. Ne bamuswikinga. Omuwala yeefula omuntu mulamu ennyo. Efirimu egenda maaso. Nja kulaba edda. Kansooke nve mu tawuni. Nyanguweyo nange. Baasi. Nano ng'ono afuluma agenda. Do you want to talk? Kati nga mubuuza yagala kwogera. Kati yogera. Yogera mangu. Madina omwana wange wamutwala madi. Nayo. Yamuyinako kontulo. Bino ebyabasawo simanyi mumire empeke muwe empeke. Byonna byappa. Kamuli bubi. Sorry. Nkusaasidde. Tannalwalako eddogo bwe bulwadde. Bamugambye amulabirire. Yatandika musonaasona. Ye ng'adda mu nseko ze nga yeesekera. Tugenda maaso era twagala tube nga tumanya ludda wajja bigwera. Kale nno oluvannyuma lw'akaseera wuuyo amuli bubi tulese amusunaasuna. Kati ng'asooka ayitawo ng'anoonya baasi ng'afuna kigolera amusebusi. Waliwo eyamukanga kumbe ono akomyewo. Madina, how is Jennifer? Ali ate Jennifer? She's copying up. Agenda akyusaamu. So now it's late and Obudde buyise. Nadia's. Kati sooka odduke munange obe ng'oggyeyo omwana ku ssomero Nadia. I think I'll join you guys later. Nja basanga edda kansooke nninde omwami wa muno Sema kamala okudda. Please let me know. Okay. Bwana abawo ekiro kino n'ombuulira. To give Jennifer company. Kensooke mpeko engeri gye nkola ki gye mukuumakuumako ng'omwami wadda omwami we amusindisa dde abadde amuleetedde ekiggo. Abadde agenda mubandula. Abadde amuyuzizza. Era ono ababutadda kabadde kaweddemu. Kati ssebo nga Namusega akwatamu ebyangu waawo mangu. Efirimu bagiyita Zaya the Evil Seduction egenda maaso. Kaakati munnange nga tukwate kubo nga tudde eno. Oluvannyuma wali waggulu oluggi kawolawula. Efirimu egenda maaso. Zaya the Evil Seduction. Obudde obw'ekiro bano nga beebase mu kisenge kyabwe. Ogenda okweregereza omukozi lengera bw'ajja ng'asooba. Kwesebo. Pitako. Bamutema amikodesi. Ya? Ogenda okwetegereza. Omukozi ayina engeri gy'ayingidde wano kasoobo. Ono yaso Pitako. Onnenga akakazi kano kalimu mandwa ki? Abaddayo. Yakuba enduulu. Kale teri mangu. Musajja ne basikambula. Bwe bamusikambula ne bamuyisaawo. Bayomba bya silensa, ayombera mu silensa. Ayombera mu silensa. Lwaki omalako emirembe? Ojja okulabika ndi onsanyira. Sitereka ngende na sirika. Okimanyi wali okanondeetaleeta wano. Nvaako naawe. Omusajja ali muku.
tell you. Sebo jjo kundagalavu tewandagalavu mulundi gumu ekyanda 5 kubanga nkwagala kati oba sekyo omukyala mubuulire kumba omukyala ekitanda ekitaliimu mwami empewo ebaawo atandise okulira akayo kamuyita mukumba olubugumu lwagenze dda olubugumu balweyazise kati olubugumu luli eno balulega enkaka ogenda kukikola atokikole akazi nakusino kata malengero omwalo nuwakabira ayagala ayoyo maata amire enjawulo genda mugamba omukyala amanyi ke mugambe oba oganyi weefudde mwana muto efirimu egenda maaso onookikola oba tokikole kale ya tomugamba oli kale eka tulabe oba engome neva enduulu efirimu egenda maaso omukyala naye wuuno bimusobedde omwami alazeewa ngaakati kumba omwami ava kwawe amaze okuba aturikize akomawo ekikowukoowu banne mwami kiki ekikuzukusa essaawa eno kiki kumba omwami ebintu byensi bizibu ava kwawe namwani jja twebake bannanga obadde ki waba ki mwaniwe tina ensonga konkana ava kwawe akasamba omupiira egigoro yakateebera 3 ayo yamazzi munnange ate atasaze weeyiti nti atooseeko era toyinza kumanya lwakuba mubaamu olutunkutunku oli ayinza owulira olutunkutunku naga kikikumbe baako wedde agiggaza maanyi kaka tuba tuli wano ono yakwate kubona gye wa mukwano gwono omutunzi w'ebizigo njagala olabe Natasha okola ki wano nedda lekera awo yimirira awo bambi kiki ate nedda tonsemberera nedda bambi kwegalidde zayeri amayembe gammwe mundeke we yagenda otwala ebizigo kye yasanga kyokka teyakyali kyanduulu naye kyamumala nedda ndeka bambi mukwano gwange okuntabukira jukira ne bwe yanoba gye yanobera kati abadde azaalabe mukwano gwe kiki ano n'ebizigo oli yekyanzi munnange mukazi watu naye ng'atambula ng'ava wano yagenda anyeenya mutwe takitegeera. I want you to take it from me. I'm in a panic mode now. Kaakano omukuvaawo ebintu bitabuse. Musajja mukulu agamba asobeddwa. Woman is becoming omukazi gwe wandeetera gwe kennyini gwe wamundeetera naye yamala n'ajja mu nnyumba yange ng'omukozi afuuse ekintu ekirala gwe bangamba nti ebintu bino byakufuna ssanyu naye ntandise okulabika ni embeera gye ndimu yamiranga myerere njagala omuwala ono omugye mu bulamu bwawe kuba gwe wabitandika wanjigiriza emizeejo the missionaries, the FBI. Sifuddeyo oba oleeta bambega baawa oba be FBI oba bana bavuga nnyonyi nnwanyi yenna gwe oba oleese oba komando ki munoonye gye mumutwala. To lose my wife. Amuga akimanyi bulungi mukazi wange saagala mufiire mulundi mulala. So punky. Ate kati lwaki opapa? I just can't afford to lose my mind. Siyinza kulabika ndi obufumbo bwange mbuwaayo bwe ntyo. You promised me joy. Gwe wansuubiza essanyu. Okay. Kati nga mugomanyi. This. Kiri kiti. I'm the one who broke the girl. Nga mugamba ninze nakuyunga ku muwala. Take the girl. Era nkyasolo mutwala. Solo mujjawo. Simple. Just give me. Amugamba ekyo kyangumpa ennaku 2. Big brother. 2 days. I'm giving 1 day. Yamugaala oba olunaku lumu. And get the deal done. Ekyo ino kimaliriza. It's done. Kwe tofaayo. Ekyo kitwale nti kiwedde. Yingira ennyondo. See my man. You know that. That's my soldier. Wow. Kale yamusuubiza omutaano ogumuli obubi ajja gumugirawo. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Katulabe
luddawa gye biggwera. Munnange lwakyanga olunaku olulala nga tujja tudda erudda, olwo omwana muwala ayitawo. Mwala ono teyalinga mwangu, yatambulanga ssebo n'agenda yonna gy'alaze. Alinamu ebizibu bye, engeri gy'alinamu amaanyi gali agamutambulirako, era buli kyakola kyonna kumbe gwe baawadde mission. Omuwala ono alagawa, atandise omulinnya akagere. Omuwala ono alagawa. Efirimu egenda mu maaso. Kati kumbe we katuuka wano nako kakimanya, walayika waliwo akagoberera. Egenda maaso. Ono munnaffe agenda ku ttale, bukyanga abeerawo ku nsiko tagendangayo. Agenzeyo lwaleero. Efirimu egenda maaso. Laba okugoberera. Kino kyavudde mu kubegane. Ogenda okwetegereza omuntu gw'abadde agoberera bannanga akuttewa agana yagwa mu mbi. Wulira jjano lino jjagaato oddangayo. Musajja mukulu bamutumye ogw'obukesi eyagenda oketta gwe baaketta. Oli omuwala aliko ekizibu. Ono musajja watwali eno ali mu kusabira mukyala bambi. Embeera buli lunaku egenda ekyuka. Efirimu egenda mu maaso. Era twaga tube nga tumanya zaaya luddawa gyefundikirira. Kwe kuva mu kisenge agenda okujja mu ddiiro. Waliwo ababadde bakonkona. Ogenda okweregereza nga mukwano gwe yazze. Kaakano mukwano gwe kye yakola kwe kulayika ani aleeta omusumbi omusumba bano exorcists. Kubanga ebyeddagala biganye. Oba omuntu aliko muzimu ki? Ono gwe bayita Wukasha Kayijja, original names ayingedde. Abo abagoba emizimu baba basula wali eri mu kisenge kya Katonda. Ogenda okweregereza omusumba olwatuuka nabo nno ssebo baba baawukana katono ne bano ab'endege. Mpulira waliwo omwoyo omubi ogulabisa okuba nti gwesigamye era guli munda muno mu nnyumba ya Mukama. Omuntu yenna y'ennyumba eya Katonda. Ndeesa omuliro gugoba omuki guno omuzimu. Baano genda omuzimu omuzongometta nkuyira omusaayi gwa Yesu Kristo. Emizimu egimu yogera ku musaayi gwa Yesu Kristo giwulira nga waliwo akabiriti akakoledde. Nkwokya nkwokeza nno kukyomeka ojja kukyoma ojja genda. Mukama Katonda weebale Yesu. Ogenda okwetegereza abadde alinga aziŋŋamye atalina amuga ekyusa obedde ebigambo babikutte n'okwogera nakyasobola. Ogenda okulira ze mwaka asimula. Kale n'omwami omusajja wa Katonda yataasize agenda okulira omutwe. Amaanyi ga Mukama gakola. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Yesu. Ono ye omukazi nawe omuwala ono eyabireeta akuba nti olina oyogera bwagira n'agira. Mukozi kyayogerwako. Madina. Madina yabba omwana wange. Njagala mumbulire muntu kigwayogerako oyo alabise okuba yavaayo kanaluzaala. Kuba kiba kibyegoba omuzimu nga yaguleeta ali mu kasonda asitamye. Musonga ewa waali naye tumukoleko oba emizimu gigenda. Omanyi waali ono yabeera naye. Muntwale gyali kati. Mukama Katonda munnange olwamala okusabako
mu kaseera katono kati Mukama Katonda mwakolera ebyamagero era omwami kyeyakola kwe kulabika ni yeetereza awo nno n'ayambaza n'omukyala babe nga boolekera ewa mukwano gwe kuba ye omukozi ono gye yamulaba era okuva lwe yamulaba awo nno we yakoma okutegeera efirimu egenda mu maaso. Munnange olwo tuba tuli awo ogenda okweregereza bannaffe nga sibayitawo bamuleese amaanyi ga Katonda ayita nago awo olaba yakatuusa kontayina namba mpya ttuku kwe kuyitawo ne firimu yaffe tugenda maaso era nga twaga tube nga tumanya ludda gye biggwera ne sinema eno. I told you to get me glass of water. Bamusanga ekintu kiri wakati Katonda watu The Almighty God. omwana ngaliwo He's in the bed. yebase kiki ate nga namwe muzze bulala mu kiki okuyuga Feel it. Feel what? The angel of death. mpulira In here. malayika y'okufa eri wano. Don't you worry, my daughter. Totya muwala wange, God ordained me Katonda yampa amaanyi to cast such devils okulabika ngoba emizimu emibi the deepest depths of hell. okugisindiikiriza mpaka wala ku ntabo y'amagombe. Fire upon him, Lucifer. Kati ono yasooka neyeekaza muvubuka wakwekaza akati bonna n'aba mansa wewe Go. Fire. mugende kati. Fire. Don't you worry. God ordained me with the power to cast such Temutya, Katonda yampa amaanyi agogoba emizimu. deepest depths of hell. Go back to where you came from. Gendera ddala gye wava. Fire. N'agiwa omuliro. Shame upon you. Father n'agiwa omuliro. Azimu n'agiwa omuliro. Hand of Jesus. She's been Kunaaza n'omusaayi gwa Yesu Kristo. possessed. Amazimu gonna ge waleeta wano ogagenda. Ojja ku Back to where you came from. In the name of Jesus. bamuyira omusaayi gwa Yesu I bless this household. n'awoloma ng'ente. Kirabika emmandu eba ewoloma nga mbogo. Kati yawoloma. What happened? What did happen? Kiki ekyatuukako? Ogenda okweregereza ataniseka. Stay the other side. Ono yamuleeta laba omwami. It's gone now. How did she come here? This Yajja atewa. maid. Yajjanga mukozi ono yamuleeta. Please tell us. It was my stepmother. Yali maama wange omuto. I'm sorry. Yani oyo? She wasn't the one. It was the spirit. Ono si yabba naye omwoyo gwamwambala gwe gwaleeta ebizibu. Please, please. Yasaddaka omwana w'abano mufu. Forgive me, please. Musonyiwe bambi, musonyiwe. Katonda yagamba musonyiwe. Ku lw'okubanga Katonda ebibi by'omuntu ne banga yakola kibi kyenkana ki asonyiwa. Kale nno akabonero akalaga naawe omuntu ne aba akoze ekikolwa ekinene kitya oba olina omusonyiwa. You are the one who you. Naye tonneesembereza nga waleeta omulogo. Can you all calm down? Stop that. Baneemukakane. Buli sayidi waliwo okutaama. It was my stepmother. Yali maama wange omuto Magic on me. eyankolako ebikolwa eby'obulogo Never have children. era n'anaamira obutafuna mwana. My friend Kati mukwano gwange took me to the wise ye yantwala ew'omusajja omulogo to make sacrifice. n'aŋŋamba nina kola sakulifayisa ddaaka z'abaana basatu enkerembe ssatu. Your son. Please, please. Omwana w'abano yali asemba Your son was. era yagendanga mu maka mangi nga yeefuula maidi. That will put you to prison. Please, I'm sorry. Bambi munsonyiwe. And after, I was told to get a man. Era awo omusawo yamugaa ku kyokufuna omusajja Night at the club. n'afuna omusajja ekiro ekyo we yali ali mu ki yali amuteeze yali ateeze ono. Bamugamba afune omusajja kamaze oteekawo saddaaka esatu ezo. I'm sorry. Yali wakufuna musajja kati we yagenda mu bbaala
yali ku malindirizi basajja mwe mukitegedde Stop. abakazi babeera mu bidongo omwo nga balinza ajja Don't you worry. ng'ava mu misambwa Now, don't you? nga gimugegenda ofune yenna akuyo akulonda ekkubo kwolwo gwoba weeremerako Not a witch. kyobola alemera kwono. Sarah Medina is not my name. She was the maid supposed to come here. N'agamba ne Madina si lye lyali erinnya lye. Erinnya lya Madina lye lyali erinnya lya maid. Sorry. Why did you have to do all that? Kwe gamba yeetuumanga amannya g'aba maid. Please, wait, you wait. What we need to do Kye twetaaga okukola is south of those bad spirits. We need to, okulayika nti tuyokya and we pray. emyoyo emibi tulina okuleka tusabira wamu naye mukimanye To have faith. Katonda ye musonyiyi owa waggulu ennyo Possess you. era naffe gye tulina okukola kwe kuleka ntusonyiwa Save kye mulina okumanya omwoyo omubi ogwali gwamuteekebwako ogumuleetera okukola ebyo gugobeddwa kyova olaba nkugamba omubiri guno siguyina maanyi wabula emyoyo emirungi oba emibi egiyinza okugutuulamu gye gyokka gye gigitamininga its course of direction. Kwegamba omuntu tamanya byakulala bw'omwami wa muno Katonda watu nga batandika kusaba Mukama Katonda ekitiibwa n'ettendo biddiro yekka ali waggulu ennyo. Twali tulaba Zaaya the evil seduction nate nga lugyeminze badde nkwereza naye nga mwena abatulaba ku Kibanda Express mukola ky'amaanyi abadde Shaddad Muhumuza Nasazi Sharon ne Elsinage Musa mu Nanita Kamikazi akuume.